nze nalabako omuntu ng'asaagira mu bulamu bwa Sseggirinya naye wamulaba ku press conference n'ogamba oyo yeerwaza ate nga yali omu ku mmwe that same way omuntu wasobola okugamba nti oli yeerwaza is the same way oli wasobola ovaayo n'ajokingira ku bulamu bwammwe nga muli incarcerated. Omuntu oyo yali omu ku mmwe nze simanyi. Nze manyi. Nze I'm giving you an example. N'asaagira mu bulamu bwa Sseggirinya. Erabikira ddala. Bwe biweerwaza. Weerwaza. Kati omusajja amaze emyezi 9 10 ku ndiri. Abamujjanja bwe bamanyi kye yayitamu naye kennyini mu bulamu bwe. Naye yali akituttaawo ng'ebyokusaagasaaga. Provided singa Honorable Sseggirinya obwalide twali bw'amaanyi nnyo kale. Katonda n'ayamba n'agenda eri ne bamujjanjaba bulungi n'akomawo ng'ali strong. Singa yafa. Okimanyi nti oli eyali ayogedde ebiboozibozi byali badde bikutte. Bino si bibyo kati bino byange. Yayogedde ebiboozibozi nze mumanyi bulungi. Nze kye njagala okugamba abaali boogedde ebiboozibozi sijja kumentioninga linnya lya muntu. Esoboddwa ku ngeri gy'oyinza okukoma n'okulondoola ebigenda mu maaso mu maka gawamu ne mu bizinesi yo. Nkwanjulira Finest IT Solution abalina kamera enkesi ezikuwa ekifaananyi ekirikkiriya ziwulira ebitambula ssaako okulaba mu budde obw'ekiro. Kati beera bulindaala weegobeeko ababbi ne bannakigwanyizi nga weefunira kamera zaffe. Tulina ezitakosebwa mbeera ya budde ez'omunda ezitalabibwa muntu yenna ssaako ezo ezikozesa Wi-Fi. Tulina n'amataala ga sola agakuwa ekitangaala ekimala mu parking, compound, okwetoolola ennyumba n'awalala wonna. Kamera zaffe n'amataala ga sola byangu okukozesa ate ebbeeyi esoboka eri buli muntu. Tolinda kwejjusa. Weefunire kamera n'amataala ga sola ku Finest IT Solution onyweze ebyokwerinda ku kibanja kyo mu makaago ne mu bizinesi yo. Finest IT Solution tusangibwa Wandegeya nga wakayita ku poliisi oba tukubire ku ssimu noti 705 351 726 oba noti 772 533 542. Finest IT Solution, lighting your way to a safer tomorrow. Katubanjulire Proma Herbal and Food Nutrition Consultant bakola ku ndwadde nga sukali ne oba obutoka ebigere, pressure, stroke, endwadde z'omutima, ulcers, ennyingo eziruma, prostate gland n'ensonga z'ekisenge ez'abaami n'abakyala. Bakola ku anti-aging, anti toyagala kaddiwa, bajjanjaba asima, babalansinga n'omubiri, infections ezonna namu ab'ensimbu kogatta ne brain boosters babiina mu bungi. Eddagala tulijja Hong Kong. Endwadde zonna ez'omubiri bazikolako beba Proma Herbal and Food Nutrition Consultant. Proma Herbal and Food Nutrition Consultants basangibwa emabega wa Bulange Mengo mu Junction Albert Cook Road. Oba bafune ku ssimu 0709 477 002 njiddamu 0709 477 002. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Abalabi b'emikutu gyaffe gino Kwez Media Group wamu ne Megatron baaniriza nnyo mu programu yaffe y'olunaku olwaliro mwenkyaliza Geno Bigirwa mwamunsaba mu wiiki emirundi ebiri era nga bwe mwansabye ne Mwami Tugume ne Mukulu Siraaje mbu naye mubawenga emirundi ebiri buli wiiki. Nze sirina buzibu era sirina n'akatono naye obuzibu bwange buli kummwe kweyongera kulaba niyinza okubawo obuwi Geno Bigirwa awo nja kufiirawo n'abantu abalala bonna nja kubabawa mu bulungi nnyo tewali buzibu yonna sebusooka obuzikodula Kwezi simanyi lwaki buli kutunulira nseka busezi anti nkunyumisiza ekintu abatulaba abalungi ndi musanyufu okubeera wano nate nayingidde bukya makya era ndina n'otulo tundi munange Geno wange tofiire mu kkubo naye sijja kufa nze singa nafa ddala Kwezi naye tewaliwo Katonda muntu gwayagala ŋŋanzi ekyo njagala okubuulira Kwezi era ebyokufa tobirowoozanga nako ebyange
efayiro yange eri mu maaso gaani ga mukama gomanye emirobo lijembuuse engwala eziridde eddire zonna nenjibuuka nenguwa eri nensituka nenekubako enfufu bwenti noddawo n'otereera nenziramu olinga moroka yampaka yevulungula bwetereera neddamu nesimbula kakati bye byange so njala okutegeeza nti bino ebisigadde bya bulijjo bisigadde bya bulijjo naye njala okusaasira abantu b'omu Busoga mwena omufunye ebizibu ebyenjawulo nze nga pulezidenti wammwe mbasaasira mu ngeri y'enjawulo era okusingira ddala nensaasira abataka b'e Kamuli municipality twaviiriddwako omutaka ow'amaanyi twabadde ne musajjawo Mugowa nga tuwerekera mwami babadde bamuyita ababiri linnya lya Kisoga liyeeyo naye twamuziisa olunaku lwajjo yagigadde abadde taata w'abantu bangi mu Kamuli omwo ate nga yasomesa bulungi so olumbe lwabadde lwanjawulo nga size ennyimba eza bulijjo wawanze okuwandakwo gwe mulimu gwaffe Abasoga tulina obawa direction kubanga sofa nze omu ku Basoga abatono ennyo abasobola okuva e Busoga ne bajja e Kampala wano ne bazoganya ate ne babaako kye boogera ne baddayo ne bategeeza bali abasigadde eri ku kyalo so ndi wanjawulomu mu society ndi wanjawulomu era njagala okusaba abantu b'e Busoga bassebo ne bannyabo mutegeere ekintu kya Eastern Revolutionary Platform January nga lumu tewaliiwo solution ya byabufuzi mu Uganda okujjako eyo ate si nze beneficiary owenkomeredde mu kintu ekyo kijja kutambula ekintu ekyo bwe kiba kikutteyo abantu nga bakitegedde bannayuganda be ba beneficiary kubanga kivaamu solution ereeta enkyukakyuka ffena gye tuyayaanira ate ku buli mutendera ekyokubiri Abasoga nabo kibayambira ddala okusituka okusituka omanyi kati nze nge yagenda nenziika Milton Obote Akokolo wagenda Akokolo noziika sikunyumizanga musajja gwe sokunyumiza nze nakaziika ba president apa babiri omukulu Milton Obote ne Binayisa wano emutundu wano Binayisa wamuwerekera bulungi nnyo ejjo emikolo ebiri sebo na making sure ati njiriko nga nno ogenda mu byafaayo nti waziika ku ba president nakaziika aba ate Amini baba kumuzza wano era naye munali muziise lule yakulema lule saaliwo yafanga muri mu lutalo ate ngokyali muto ffene tetwamuziika samuziika netitokero lutwa so nze nge yaziika Amini Obote ne Binayisa natuuka ku kyalo kya Kokolo Obote we yali azaalibwa nentunuulira embeera y'ekyalo kiri nga bw'ogamba bugambi nti ogenze ne bino ebyokugaya abantu ebya bulijjo nti oyo anaakola ki famire ye biki Obote yali tasobola kuva eri najja n'akwata n'afuuka kyongoozi wano okusinza ku kyalo kya Akokolo village Apache district banaiba babusiisira kiki bamuliraano babusiisira naye a one man Milton Obote from an inferior family yasobola okutransforminga Lango sub-region nakati bw'otuukayo omanya nti bano baali babaddeko mu buyinza baali batutte ku buyinza okusinzira ku byeyakolayo ebitambula nakati ebitambula bw'otuuka mu kibuga Lira kyekibuga ekikulu mu Lango sub-region otegeera nti wano bano baali babaddeko mu gavumenti okusinzira ku bizimbe ebiriyo ebigenda mu maaso bizinesi ezigenda mu maaso be balina mu diaspora tomanyi bagenda mu exile emirundi ebiri 7 bagenda ne85 ne bagenda kati abagenda mu 85 be bakyali functional bali abansavu mugumu abasinga baweddewo abamu baafa
kakati abagenda mu 85 batabanyi baabwe kati be baliwo kati bakena bebavuka abavuka abalanga abamaanyi abali mu London awo bayitirivu nnyo sente baziweereza lira nezikola ebizimbe nezikola ekibuga kubanga bakulidde wali abamu balina butuuze bw'Obungereza koze ekibuga ekikulu mu Busoga region kyekiriwa Jinja City n'ekifaanana kitya omanyirawo nti temukwatanga ku buyinza wali ogezeeko Central African Republic sigendangayo kati mumanyi ki bwe baddayi mulina okumanya ebintu bino bw'otuuka mu kibuga Jinja otegerera ddala nti eno region ekyalakinga ebintu bingi kati ate kibuga kyokka nga bw'okiraba kifaanana maaso gokka n'embeera z'abantu situesi ze balina mu feesi natunulira abantu ejjinja n'entya n'okutya levo y'amaduuka gogamba mbweno wolosero otuuse mu wolosero shop oggwamu amaanyi ku main street awo wonna bantu bono balabanga bonna balina ebizibu bajjudde situesi njerere omuntu agulawo akaduuka wano ataddewo amasaati wano ataddewo ndiizi akyololoza alonderera Jinja enguudo bw'okirira bw'ova ku main kubayo General Museveni kye yakola ne gavumenti ye baalimako main street buli omu waatuukira bwe baatereza bwe wati naye main street giveeko okkirire ojja kulaba ate nga mu Uganda temuliimu kibuga kyapulaaningibwa nga Jinja City baali bagipulaninga bulungi nnyo abazungu baatema Jinja City ne bamala naye ekibuga nga buli akirimu yenna n'obukoowe olaba yenna yasiiwuuka obukoowe omuvubuka w'emyaka 25 ow'omu Jinja feesi ye eba ya myaka 40 kwegamba eba ekunukiriza kutuuka yange kubanga ekisooka aba ali mu ntalo eza famire ayina omwana ayina n'omukyala bizinensi tekola bulungi astrugglinga kukuba bukubirwa ali mu kibuga Jinja Arsenal y'amaanyi maani yo yagwa bintu module eyo enjovu ewanuse waggulu egudde wansi byebyoka ebitambula bigirwa yaleese ekintu abakitegedde bali ludda abatala bakitegera bali luddawa zintale zibeerayo ebyo olunaku ne luziba tewali kiriwo factory bayindi be bakolayo be bali mu bifo ebivaamu sente bano abasigadde bajjuwa kaali ndaba ekamuli wano amaduuka g'ekamuli g'amaanyi gajjudde ebintu naye abagulamu tebaliiwo ate kakati goludde n'ogendayo bizinesi zaagwa kubanga district yesupplyinga kamuli in terms of trade ye Buyende abava eri Buyende ne bajja ekamuli Buyende sente tewali beeyaguza lujjo Buyende teri sente abalaalo tebakyayina ente zaalagawa tebalina ttaka wa kuzirundira baali wamba tewali ttaka terikyamala abantu bangi ate ttaka oli omuntu azadde abaana 8 12 ettaka liba likyamumala ettaka terikyamala kati bano abalina zifaamu abatutte mayiro ne mayiro be tulina okulwanagana nabo tubajjeko ettaka kakati kyekyo kyennyini eyo gye tugenda yennyini eyo ayinawo alwanyisibwe agibweko kaalina atalina naye yeetaasa kakati wadde okyayogera nti nno akokolo abantu balabira ddala nga bo bali mu mbeera nnungi akokolo si yennungi ennyo naye obubonero obulaga nti baali babaddeko mu pawa weebuli kati mbadde ku pointi egamba nti abantu temunyooma nti Bigirwa avaawa famire ye yaani yasoma kyenkana ki Obote yali mutemi wa bikajjo kiki yatema bikajjo yatema ebikajjo wano e Kenya nga gwe mulimu gwakola nga mutemi wa bikajjo yali akola mu bikajjo ng'ebintu bikalubye naye neyegira bwati negira okakana atudde mu madalaka ate mu ngeri ssebukugu ennyo okitegedde mu ngeri ey'obukugu so tulekerawo okunyooma abantu woba olowooza nti ekintu tekisoboka
kugwe manya nti waliwo akisobola akiraba nga kisoboka era akisobola ye afaanana atya kubanga taata wa yesu gwe tumanyi ono munafu w'oku nsi yosefu yali asalambaawo mubazzi niye yavaamu omulokozi ye yavaamu omulokozi nakati enjiri ye ekyatambula emyaka 2024 egyakayitawo waliwo akafaananyi ke nnalabye President Museveni ng'atudde ku buliri ne mukyala we ng'olulookooli luno lulinga olwa ssekkoko omanyi bw'oba okyali mwavu olulookooli luno luba luwanvu ng'atudde bw'ati ku buliri n'agakooti gano ga double breast agabeeranga ga oversize nga balaba Museveni atudde bw'ati ne mukyala we naye ne bagamba ku buliri obwaliko akatanda akavvono kati buli lunaku bamugulira amasuuka mapya n'engoye zayambala ekituufu nnyo anti kakati ekisooka Museveni buli lunaku asaasaanyizibwako emiliyoni y'esente okwambala mu saati ze ezo z'olaba akakadde kagwa wali buli lunaku nesooka weebuuze design ki eyo babijja wano mu nayitiiro oba wano mwago buli lunaku akyusa amasuuka akyusa amasaati naye gwe omanyi jjajja gye yava era nze abantu yali asula bubi omanyi ebintu bya jjajja gwe omanyi jjajja gye yava yakwata ekintu wano mu 86 n'addayo alambule ku muzeeyi Kaguta yamusanga mu kayumba kasubi nga muzeeyi Kaguta mwatutadde oluba mu kayumba kasubi nawerukaminga taata we mutabanyi we abadde mu struggle yagguse kati olwo ebintu bikyuse era muzeeyi lwambi lwakuba Kaguta obulamu yabukyakaliramu katono naye yatwazaako nti yafuna obujjanjabi obuweebwa omuntu yenna obuvunanyizibwa yatwazaako lwakuba yali akuze musajja wattu jjajja waffe tumukole ki Mungu amuwe ekiwumulo kyaki ekyemirembe but the point is temunyomanga idea abantu abakulembedde Uganda abasinga tebavudde mu maka g'amaanyi ate bw'ova mu g'amaanyi ate obisobola tosobola kuzoganya ate osobola okutekinga risiki gomanyi lwaki it is a big struggle to have a Muganda president obadde okimanyi mbadde sikimanyi kankikubuulira olwaleero n'abatulaba mu kitegeero olwaleero ensonga lwaki omuganda kimuzibuwalira okufuuka president ekisooka muyina sisitimu y'ebika emanyiddwa bulungi jjajja wange Gindi atudde egindi eyebase egindi ndi muva mu lujja lwagundi mu lunyiri lwagundi yes eyo layini n'ogisoma kati ekuwa comfortability nembeera nga sinoonya birala nobeera nga tofiirawo nnyo kubanga olunyiri limuva olumanyi sijui mitiba 8 ow'omuluka atuuse ebyo byonna byonna ebyo bikumakinga somehow comfortable tosobola kutekinga risiki ekyokubiri ebiseera ebisinga buli muganda aba amanyi gy'anaaziikibwa gwetumanyiyo ffe batuziika ku kijja ky'egindi gwetumanyiyo wamwe Buyende nze nkubuulira bino nawe Buyende omanyiyo muleme gamba nti baganda ffe kaffe tumanyiyo nze nkubuulira obote tebamuziikako obusita cause ezikola ki ezifuula abaganda ne babeera mu comfort zone ne batafiirawo ekijja kyewaffe tukimanyi nze bagenda kungalamiza wali ku muzeeyi taata ne jjajja bwe bamuteeka oyinza n'okuba gwe musika ewammwe tolwana kufiirawo kwegamba ebitambuza obulamu obusandikirwako weebiri twandirwanye Luweero singa twali mu comfort zone abaganda n'abanyarwanda be basinga okuba emmundu wano e Luweero waliwo omunyankole eyakuba emmundu e Luweero anti labayo omanyi lwaki omanyi ekyatwaza jjajja olutale e Luweero okimanyi kankikubuulira ebintu bino olina okubimanya dipi we bagibba akalulu mu nkaaga
nga yegaze ne kabaka yekka UPC yegaze ne kabaka yekka baba DP mu Uganda yonna abantu beruwero be batematema ebitooke ebyaba UPC ne kabaka yekka babiyuwa mu Uganda yokka abantu beruwero be balumba polisi ne bagijjako emundu katonda wa nga bakambwe nga banaddipi kakongoli ne bagati kisoboka kino Mutesa atukoze ki yegese n'akasajja ku bote akamanyi ne balumba polisi ne bagijjako n'emundu kyali awo kati ye Museveni okukola select goloza kyagwe teyaliyo mu history yabala nalaba banaddipi bali ludda abalwanyi bali ludda wa nti Luwero banyivu kubanga Mwankole bali ba UPC Mwankole bamuleta kaguddeyo bamugamba rugaho jebona ebintu byo totubuulira sebo era Museveni abanyankole tebamujoga bwayagala bwabayisa kuba kimanyi bamuyisa bubi nnyo nga asitwagolinga ate basinze okuwemera kituufu nnyo anti bamala ne bamusalako jjukira maama ali wali gomanya abantu abava mu maama yekka obungi bwabo Mama Janet bayitirivu ntunga mu yenna abako nabo abako bali awo kati family bweti wegende egaziwa naye abeeruweero gye yakubira emmundu bo beeyaguza lujjo abatwalira bijjukizo ekyo kye kitwazaayo olutalo naye kyaggwe yaliwo mpigi wano waaliwo wona byali bibira byerere okitegedde n'agamba kangende ewa ebulemeezi emundu ejja kuvuga sebo yavuga kuba yali akimanyi banyiiga mu nkaaga ate era ne mu kinaana mugumu ne banyiiga ne bongera okunyiiga n'agamba bano bajja kukuba emundu kama mbaya kubanga stroke etambulira ku ki ku busungu na propaganda anti propaganda akuyetinga obusungu kati omuntu omukulembeze yenna aleme okunyiiza okuleeta embeera enyiiza abantu bakole kyayagala aba abulamu oyina okuteekawo embeera enyiiza n'envu eringa n'emitaafu gimusimbye mu maaso ninga seddume w'enti ayagala okutomera nze kiba kibeeka tugende tupambane naye kakati ensonga ezireeta obunyiivu olina okuzibala n'ozigattagatta bulungi nnyo n'ozikasuka ziba nga si ntuufu ate ebiseera ebisinga olowooza ziba ntuufu teziba ntuufu n'akatono kubanga mu politics tewaliwo opponent wo lwabeera mutuufu mu politics waffe ono w'ekifirika tewaliwo lunaku naolu lwe mubeera mu economics bagiyita equilibrium point kwega factor zonna we zisisinkana toli supposed kufunayo olunaku ng'osisinkanye n'opponent wo nga mukanya kweyo ensonga ne bwagireeta nga nungi entya sala amagezi okugibijjisa agagikubamu ekituli obusungu busigale nga bukoze eki nga buyimiriddewo naye kakati ebintu bye tulimu population neewola ensonga eziriwo zonna zigisaako gavumenti tuli mu politics obukomanyoko naliko n'omusirikale mukwano gwange ennyo wa ddaala lya waggulu nanga nti bwana kwezo kimanyi nti no guno omulembe gwa Kyagulanyi tuyisiddwa bubi konza ate lwaki tetukoze operations ennyumba we twazireka mu covid nga ziri ku operate we zaakoma kubanga bafuna sente nyingi mu covid nti we twakoma ku Besigye abalala we zaakoma tetulina operation requisition tezikyatambula n'agamba simanyi kye tuliko buli ali mukwano gwange nga tuli mu kunywa mu kasoda neŋŋamba bigirwa guno omulembe gwammwe mwe musinze okuwa gavumenti ya President Museveni emirembe n'omusajja okubeera mu comfort zone ng'ekintu akitambuza bulungi owaayi bw'oyogerako nga bagamba omusajja omulaba akola gwakulinnyirira saidi zeeri okitegeera naye nga the fact is the government is comfortable okufa obufi that is the fact kubanga tewabaddeewo expenditure gye yalinga ekola ku luli ku mulembe gwa Besigye luli negative publicity Besigye teyeetaaganga kugenda kukuba nkiiko mu diaspora alyoka ategeeze ensi
nti eno waliyo obumenyi bw'amateeka. Besigye teyagenda nnyo wabweru ebyo byakira Nankana. Yabeeranga ku street buli dakiika nga tiyagasi akola ki? Akaaba. Kati nga buli muntu asoma ku Uganda bw'ati mukka gwa tiyagasi gwasooka okulaba n'ebimoloka bibunduuzi era babigula ku mulembe gwa bisi nga byasooka okulaba. Kati investor yenna ali serious ayinamu ebisente ze. Buli lwasoma ku ggwanga bw'ati nga liri characterized by demonstration, turmoil, running battles, amanya nti eyo tewali stability. Tasobola kuleetayo sente. Ye Besigye ebintu yabikoleranga wano, si kugenda kwogera bwogezi. Era tuba tunaafuna enkyukakyuka. Enkyukakyuka eteekwa kubeera ku ground. Kasa tunaalemwa okusiba ground neeyogera bulungi, wallahi otandika ddi okuteeka ku poliisi akazito tulabe nga tiyagasi nataddamu okufuumuuka ng'edda. Anti saagala nze kukuba bukubi tiyagasi bbira mupango. Era nze kasita n'amala okwetereeza bwe nti ebintu byange bimaze okutereera obulungi, sebo ojja kulaba na approach gye najja nayo. Wakati nze byange biralamu. Biralamu. Era nakugamba sikyabinyumya wano. Bayinza okukuba buteba. Sikyabinyumya kubanga biralamu. Si byakola ki? Tontwaza mukawome nga sitegedde. Abasajja ne bandeega nga bwe baakuleega ku seemwayi nga gye nobigire omaze okubula sikyakulaba ng'olwo weetumye field marshal nga sikyayinawo enkuja nga kwezi guwabeeranga ne bigirwa tubuulire jangu otawongeya tontwaze. Abasajja ne bandeega ku myaka gino sikyasobola nze kuwangala dakiika 3 nga abasajja batandise kundeega ku by'empiira. Tofaayo okungamba obugambi nti ebitundu ebyekyama bigenda ekyo kimala bumaze okufa. Niba bati banabikuwatako nze omusajja eyankomola bankomola ndi mu senior 6 nalina omwana w'omusiramu gwe nafunisa olubuto ne bannona ne bantwala emityana awo ku muzikiti ekyemmanga. Musajja nambuuza Haji Asumani Mukiibi yali nate taawo naye nga we waffe mu Kiyudaaya emityana bwe okusiba n'okusiramula kikyo oyagala nga nze nankankana bwe nti konze taata nsiramula afuuke mumalu ntya okuntwala ewa jjajja jjukira Reverand ntya okuntwala jjajja nategeera atya nti nazaala omwana nafunisa omwana wandi olubuto ne baleeta omusiraamu ayina ekiribu kiri ekyabula edda nantuuza ku matofaali ano nagateekawo n'aleeta amazzi nampisaayisaako bwati nenzirika nga tewaliwo wadde akadagaladagala nenzirika ku origino. Kaakati olaba nazirika nga tannankwatako naye ng'amaze kumpisaako buyisa bwakituzzi anteekateeka nenzirika. Kati abo abakambwe b'ogamba nga bajjeyo ebikola byonna nga mbirabye n'obugirita bantwala banzijeko ebitundu ebyekyama sifa kweziguma kubanga wasalawo okuyingira mu bizinensi eno mazina ga nkima omukira gukukoonako oguma bugumi naye lema kugutya zezo challenge tukola ki zetuyitamu. Yesebo kakati waliwo ensonga endala mukulu Allen Siwanyana yavuddeyo ng'avumirira ebigambo bya Mufumbiro bye yagamba nti nno ng'agamba nti yabalaatira mu kusibwa kwabwe n'abalaatira mu bulwadde bwabwe bwali bubaluma. Nagati kakati tunuulira Mukulu Seggirinya musajja agenda kufa abamujjanjabe bamanyi ekiseera kye bayitamu naye oli n'ayogera ng'abalaata bubalaasi olw'okuba ffe batusibye yaali wabweru bano balwadde ye si mulwadde. Siwanyana ekintu kye yakyogedde gwe ensonga eyo ogiraba otya? Bannankyukakyuka mubalaatidde nnyo mu bizibu bya bannammwe mwe ne mulinnyira okwo okweyongerayo. Kakati mu bintu by'okwogera bino bw'obanga oli mwogezi w'amaanyi si buli kintu nti okyogera
waliwo wotamu ku bigere. Yes. Kubanga osobola okwogera ku mbeera n'ekufuukira ekizibu. Neetabuka. Ngeri ya Sheeka Umaru. Eyagamba nti Seggirinya bw'otanneetondera ojja kufa. Sheeka Umaru ali Luzira ku capital offense yakwata mwana. Yes. Seggirinya ali ku bulwadde. Naye bumumala embiriizi. Yes. Kwogera. Kakati olekangamu mu situation naddala ng'ekwata ku muntu ng'omuntu. Yes. Personal issues. Ogirekanga. Kakati muganda wange Waiswa mu kiseera ekyo yali ku foomu y'amaanyi nnyo. Maybe ne byokwogera waliwo kira ekituuka n'obeera ku high peak. Ng'oli ku foomu. Nga gw'oliko. Yes. Bibyo bye bawulira. Era nga buli muntu agamba yoyo. Nga Kwezi Media Group weetabuse. Nga buli muntu agamba yani? Yoyo waffe yayogedde. Kati waliwo situation gy'otagendamu. Ate weegenderezanga nnyo enduulu ez'okubika n'enduulu ez'olusuutirizo. Waliwo enduulu ozaawulanga. Waliwo egoba omubbi. Waliwo ez'okubika. Yes. Waliwo ez'olusuutirizo. Kwezi waffe bwe nagabanga enkumbi ne bawaga wowe neŋŋamba yairwe bannanga akalulu njodde kayoole nkamazeewo kano. Kakati baba kukubira enduulu z'olusuutirizo sooka obuuze interest yaabwe eriki abazikuba ye njogedde bibanyumidde nnyo kyogamba tebabiwulirangako. Kati Seggirinya ŋŋanza akuze naye. Seggirinya ne Alan bombi bange nkuze nabo. Kituufu tubadde ffenna mu byobufuzi bbanga ddene nga Seggirinya kyalina mukubi w'amasimu ku rediyo. Seggirinya ne Alan bombi bange binafusi. Kubanga ate ye Alan mu 2026 nga tukola kampeyini ya 2025 tukola kampeyini ya Gisebagala okufuuka meeya. Alan mu kiseera ekyo yali amanyimu ka kompyuta. Okanyiga amapeesa nga mwe temunnakayiga ate nga wagitulako. Okanyiga amapeesa. Kakati nga bwe tugenda mu field kontakiti z'amasimu ze tujjeeyo obukiiko bwe tukoze nga tubireeta ku ofiisi mu kibuga wakati wali ku kizimbe baali bakiyita ni awo ku William Street. Nga Alan yateeka mu kompyuta n'atypinga bye tujje mu field byonna. Kati nga mwana waffe wakuse ku iteeri yafulumya alipoota. Kakati mumanyi ndi Wemakindye. Seggirinya naye bw'atyo mumanyi from day one okupambana okuyingira ebyobufuzi. Kati bwe baba bafunye ekizibu kyonna nze nsooka kutunuulira gye nvudde nabo nga sinaba kubajaajiinga. Kati okuggyako nga kimaze okuzuukwa ne kivaayo kyonna ekyabavunaanyizibwa then awo no opinion endala kukiweereddwa nti kyekiri conclusive naye omusango gwabwe gwali complicated nga tegutegeerekeka kubanga obusungu jjajja bwe yali alina mu musango ogwo tebubangawo bwali bw'amaanyi. Jjajja yali akwata ab'amagye n'akwata n'abayekera ba Joseph Konyi n'akwata aba Arrow Boys biki nga tewaliwo gwe yali alaalidde nga bwe yalaalira bano ba civilian ate. Yalaalira ba civilian tugamba kiki? Obusungu nga bwali bungi. Amateeka ne gakolwa, za application ne zikolwa mu koti ne ziggwayo nga mu butuufu kisigadde kya common sense ya jjajja. Kugamba mbata oba sibata. Naye nga amateeka gaweddeyo. Alina omukono mungi nnyo mu judiciary. Jjajja nti ye judiciary. Obadde tokimanyi? Ye judiciary era ye speaker wa parliament. Bali bamuyambako buyambi. Just bugologosi. Era public service, mu public administration tugamba president ekisooka ye custodian w'amateeka. Kati ate enzirukanya y'amateeka etandikira ku ye.
kubanga ekisooka bya proposinga zi bills ezinajja mu parliament gayite gafuuka amateeka bisookera mu executive bw'aba mu kulonda abalamuzi yabaleeta era judicial council gweweereza yabaleeta ya proposinga chief justice ne deputy we era bagamba nti ne Winyidolo si yali alina okubeera chief justice butereevu ali ku maanyi gooli jjajja naye maanyi ga jjajja gegamu yasinga gundi interview yali mulala nnyo kati oli yani ye chief justice omutuufu so mweyo embeera ne kibanga amateeka gaggwayo ku nsonga y'aba Alan kati nga bw'oba okikolako comment oteekwa okuba omwegendereza ennyo nti obuzibu bwennyini ekituli kiri luddawa ekyanyiza jjajja jjajja nga tanyiigangako bw'atyo nze nange byansobera sijja kulimba ffe tukubye jjajja tuvumye jjajja tukoze tutya ne jjajja tanyiigangako abantu bassa abantu ebya siriyasi naye talaalirangako ba civilian nga yayalira abakulu abo kubanga ebyambia si byali bisoose ate nekirala ebyambia byamunyiiza nnyo okusinga osooka n'obuuza kubanga buli muntu n'omwana omuto naye akimanyi nti Alani ne Segirinya tebayinza wadde okutta akamyu tebasobola naye bunyiivu ki obwo obwali bwetaagisa okumala okuttayo abantu e Masaka mu nkola ey'ebijambiya ne balyoka bazimba fayiro ne bagiteeka ku bano kintu ki ekyo siteeti eba n'ebintu gwe etuttirako buttizi ku liiso nibigira okuteekako nti gwe omu ku battalo ow'endega tekirwa lutemya lwa liiso era newajja n'omujulizi yennyini agamba nti yantuma webale nnyo yantuma oba emundu nagijja ku ye ng'abantu batandika ogawayi bigirwa oyo ayinza okubamu ebintu ebyo yaliko nesejjusa musajja oyo jeno kati oyo ayinza okuba nga emundu yagibawa gavumenti terimba awali omukka tiwabula muliro ng'ogenze ng'olwo abantu batandisa okugereesa ng'okirira ebbaasi ogirinnya nga ffe tuleeta buveera bwa kaseera butereevu musajja waffe ali luzira bannaaye mu myezi ebiri bakulowoozaako omulundi ogumu kakati gavumenti eba nnene ku eyo level kakati Segirinya oba bakola ki oba bakola ki n'olwokuba baavaayo nga balwadde comment eyakolebwa Alex Oiso Mufumbi ali teyeetaagisa naye mu byobufuzi bya wano tulina obuzibu bw'okuimpressinga abakulu kibaba baagala ne bakuvugisa n'ekintu ekifu nga nawe kikukosa ng'omuntu credibility yo ng'omuntu kuba mu byobufuzi toba na garanti nti onogenda kubeera naye paka bikyuka nze mu bulamu nali simanyi nti abantu babiri abansapurayizinga mu bulamu aba Jeno Sejjusa oyo ne Kyagulanyi ate Sebaggala waliwawo nnyo omubiri Sebaggala sina kyemubanja ze wali wazirya Sebaggala ffe yatuwa buli kintu naye nga bw'omanyi human being tuli bantu okusobagana kukola ki kubaawo era ekyo twakimala sina kyensobola mwogerako wadde eki nesinga miliyoni ziri 3 wagenda nazo ate wali badde oyogera nange kati singa oli bweru ate bweru butya oyinza okuba nali badde nfudde ngate kyekikuta sente zita omuntu Museveni nga tafanga nanyini Bank of Uganda Museveni ali exception kakati ezo sente nazinako access nga ndi wa myaka 22 ensimbi omugagga omuto Museveni agenda okukwata eggwanga nga asibye wano 5 alimu 47 ku wano ngali ku mwaliro gwa kutaano kati that is mature age tiwaba excitement wandizikutte ekiba nekiboba ofa n'ofa kituufu naye ekyomukisa omulungi kasita obulamu bukyaliwo kakati tuddeyo ku nsonga yaffe so abakulu enkola ey'okuvugisa omuntu
okumuvugisa ebintu gwe omukulu byayagala gwe n'obyogera si ya buvunaanyizibwa. Nze nali nabigaana kyagala kuzanyisa nga mulalu ku stage. Nali nabigaana ebyo. So Segirinya embeera gye yalimu yonna nga toyinza mugamba nti yerwaziza bannange. Kirowooza nti ekigambo ekyo kiri muva ku mutima. Yerwaziza kyali kinene nnyo. Buli muntu omulaba ensi yonna erabira ddala Segirinya nga ekitooka akisimbayo bw'akijjayo bw'alinnyayo okugulu kumu kuvaayo. N'omwana omuto buli natuuka ku Segirinya ensambya amaziga ne ganzija nze ndwawo okukaaba bambi naye kulwakaaba nangamba Bigirwa kozze mponye. Era kyemanyi bwe mulaba yeeyongeramu amaanyi kuba ku bantu abatono ennyo abasobola okumugumya mu Uganda mwendi kubanga tuvudde wala. Era mu bulamu obangayo n'abantu nga niwe kiba ki wakiri osirikamu ensonga neekola ki neeyitawo kubanga gw'ogenda kuzimba emikwano emipya ogenda gituusaawa ng'emikadde osuula misuule ogituusaawa kubanga abantu abatuufu nabo si bangu bakuzuula. Otambula n'abaliwo n'onyweza abaliwo bw'olinda emikwano emirala. So statement eyo nze nagiraba ng'ejja batuusa wala era kiringa nange bwe yasituka mu meeting n'agamba bw'afanga sikolanga ki simuziikanga era siyinza kupapa nga bamubise kato papa anti kakati omusajja yali amanga ndaba okitegedde ekikiramu kikulu tukitwala nga kyalusaako saaliwo nzekka twali lukiiko lw'abantu nga 3 mu kusuubirira era ebyobufuzi bizibu buli muntu abitegeera bubwe n'akikubawaawo ng'ate ali siriasi. Simanyi wasibeera naye ekiro ebyo yabyogera kiro yabyogera misana yabyogera misana naye ng'olaba kwali aba kwali musajja mutegeevu nnyo naye nze ebyo nabiima amazzi ne mbiteeka wali Katonda yanaakola ki yanaasalawo. Oyinza okugenda ku lumbe ne bakulirika emiggo nga yalama n'abalala n'abagamba nti Bugirwa tagezanga n'alinnya wano. Kati bw'oduma ogwa mu mbi kati osooka n'okola ki notamu ku bigere noga kansooka empulirize nosooka oweereza intelligence neetuuka nepima olumbe luzitowa kyenkana ki Bigirwa bamutegekedde mbooko mmeka opima olumbe lwenkana ki n'olyoka okola ki ogenda osonnoka kubanga mu bantu nze bembadde nabo waiswaze mbadde naye tayinza kubeera mu masanyu nesibeerawo tayinza kufuna kizibu nesibeerawo kwegamba mba nina ebintu bingi byendyazaamanyiza era naye bw'atyo siyinza kufuna kizibu n'atabeerawo emabegako wali siyinza kubeera mu masanyu n'atabeerawo ate nga yeyakuleetera n'ebizibu ŋambye emabegako eri yeyetika fayiro bwatyo bwe yasalawo naye nze nakireka bulesi kubanga muganda wange kyemanyi nti with time ajja kureflectinga ku bintu ebyenjawulo n'akola ki adde mu nteeko. Omanyi General Museveni yayawukana ne Eri Tumwine ne Eriya Kategaya n'agendako ne mwefudisi Eriya Kategaya ne bakola efudisi. Eriya Kategaya omuliro ne gumuyitamu guli sadida n'awawula yakuba akasulumuzo k'emmoloka ng'amafuta tegabangamu n'agamba emmoloka nfu kiki kino nga takirabagako mu bulamu bwe nti amafuta gasika nti amafuta gagomotoka n'agikuba bw'ati nalowooza batule yetaliiko nga batule ennamu ng'emmoloka temuli mafuta nagaa kiki kino nina okuddayo ewa jjajja kakati otafiire ye yasituka n'agamba jjajja nti jjajja nkubuulire nti ebintu byonna obikoze obuyinza obulina ffe tuli basajja bo naye bonna oleka Eriya Kategaya n'aliira ku nsiko n'alya ku kasasiro tolinawo achievement negi ffe twakusanga naye jjukira yali 002 Eriya Kategaya ate nga basoma bonna entalo
otafiire n'agamba jjajja omusajja twakusanga naye tuleme kudyeka ffe musajja wo munoonye omuzza engulu yetaaga rehabilitation y'amaanyi naye tugenda kuswala omusajja aweddewo bano be yajjamu babeesige bahasola nga tabasobola bajje wakaali akuzze tabasobola bajjukira omugigi gw'ababeesige mutoototomukko kuba eri yakategayo bamuseveni sebo Museveni yaseka n'agwa eri mu kusooka bwaseka n'agwa eri n'agamba yadda ku namba ki nti yadda ku bweti ne bweti nti ye kale tujja kukola ki tujja kubiraba n'akyesigaliza ku desike ye oluvannyuma n'amunoonya mu ngeri ye omukulu yafa minisita wa East Africa sebo nga yaddayo dda ku madaraka nga ekyenyi kyaddamu ne kigira bweki ng'ettama lyaddako mu nsawo mubeeramu $. kakati sente eno revolutionary politics bwatyo bwabeera toteekawo nnyo mbeera ya lubeerera olw'okuba ng'olaba munno alina ebizibu gwe oraidingire ku ebyo waba yakuba emundu kituufu aba yagikuba tomusuula bbali kati ba civilian tebaba na bulamu obwo civilian waba akutadde akutalumu akugenda ne ku musawo osiraanire ddala yenkola yaffe ekicivilian onyokekevu awoye waba oberanga ayawukanye ne mukyala we tewaliwo omukazi ayagala kulaba bbaawe ng'ayimiridde nga bayawukana aba yagala muyiteko ng'alya ku kasasiro kati ate tekiri kuffe abasajja toyinza fiita na mukazi kweyo nze omukazi wange njagala nemba nakwagala njagala nkusange ng'onyirira ng'oli biwanvu ng'oli walala naye ng'onyirira naye ati mwannaffe ffe tebatwagaliza kulabika bulungi era ffe ensi tugibeezaamu maanyi n'abatunulira n'aweereza komenti zino n'akuweereza bw'alabayo akakyamu ka komenti n'akaweereza n'azimbira kwako naye nga tetujja kuba bubi ffe tuli bakirimaanyi so bwe bityo bwe bibeera so ensonga eya Alani kubanga Alani wali eri nze ndowooza byogedde kuba wali baamufulumya naye fulaga tagirina tujjukira bamukubira ne kulumbe fulaga tagirina ne bwawalampa ejjirikiti fulaga tagikola ki tasobola gifuna bagenda giwaawo omuvubuka ali awo bamuyita Musiri David Musiri omumanyi Musiri tava eri Mbaale anti kakati ebyembaale gwe obimanyi nedda Nuupu etukoze bubi amazima Nuupu erimba toyinza kujjawo Alani Ssewanyana omwana wa Kintu n'Ennambi n'oleeta Musiri ow'Embaale awaliwo Luyulika Sipiika Zahara tebamuwa waliwo Faruku Ntege muganda wa Haji tebamuwa bagenda kuwa Musiri David eyo constituency efudde eri waliyo nnyeko eno Musiri wakati Malende kuba meeya ate tukyali Makindi kuba meeya waliwo omuvubuka yali deputy meeya mu kisanja kiri waali awo wali mu Japan waali awo era azoganya bagenda okuwa Kawempe South mutuleetera mufumbiro lwaki tebaddayo mu bitundu byabo oba balina amaanyi ne bazimbira eyo ati kakati gomanye ebigendererwa byabawa abawa naye alina ebigendererwa abawa tiketi be bagonvu abazaayo akantu kakikibaka kakati awo bebagenda oconstitutinga Buganda Caucus kyokka ne Mengo naye tunula butunuzi nga bagisangulawo mu lukujjukujju kweza asobola okujja ebusoga ne mumuwa akalulu ate nga ani akakuwa nga siri musoga sikoba lusoga olaba nange Bigirwa Moses erinnya Bigirwa Moses waliwo abaali balizimbirako ne bagamba omusajja si waffe omusajja Munyarwanda omusajja sijuyi muki naye nga beerabidde nti Bigirwa musajja munyolo
Abanyolo be bajjajja bakyabazinga. Butereevu Busoga y'Abanyolo. Be bajjajja baki ba Busoga yonna. Yes. Okuva eri ebulamu ojjaawo wonna awo. Bonna Banyolo. Yes. Naye era omuntu ng'akwata omuzina era byali bitambulira mu nuupu omwo nga tribal sentiments zijjamu. Nenga alaba bano. Kati juzi kyabazinga wa yaleeta maama bwe yasookera Ebunyolo na reportinga kwa command. Ebigabo ne bibakalira ku matama. Kubanga alina okusooka okugenda ewa jjajjaawe. Tewali mukolo guyimirirawo nga tebaliwo bali. Tekisoboka. Nenga naye kati bano boogera biki? Boogera biki bye batategeera? Kakatale ni Sewanyana kaadi akengankenge bw'ati. Era tagenda na kumala biseera. Kuteekamu ki? Sente ye. Linnya ne sente ye. Bagenda kulya za bwereere. So mweye embeera kati abalina okwerwanako. Kati okwerwanako kwatandise mulo. Okwerwanako kwatandise paka akalulu kanaakola ki? Bwe kanaasalawo. Naye nga kusinziira nga bwe mbiraba ebintu biyinza obutabeera byangu ku Sewanyana. Ku patiizi zonna. Kubanga abantu okuzibuka amaaso kweyongedde. Yes. Abantu bategedde. Abantu bagenda bategeera. Abantu batandise okubuuka. Abantu bagenda bategeera. Ofunye ebbugumu. Just nga bw'omanyi. Sitayiro zaffe. Okyusaamu ku sitayiro. Sitayiro zaffe okyusaamuko. So kwezi Alani oba ayagala oba tayagala yerwaneko. Yes. Ekyokubiri mutuufu okwemulugunya ku bigambo omukulu bye yakola ki? Byeyayogera mu kaseera akazibu. Akazibu ennyo mwana wattu. Mutuufu. Kubanga abasajja ekyamazima jjajja yabalaalira. Emyaka emirungi egyo. Gw'okimanyi ng'emyaka 2 okeera ku foreni. Oyogedde akagambo foreni komanina. Tewali kirumya busibe nga foreni. Okimanyi 12 foreni. Zizino mmeka? Zizino 7. Gigenda kubeera 7. Egenda kubeera foreni. Foreni y'omusanvu. Ey'omusanvu. Babayiseemu olugalo. Sawa mwenda. Ate etawaanya ey'omusanvu. Jjukira waliwo abagenze mu faamu. Waliwo abalala bali mu doodo. Abanoga doodo abali mu kiyungu. Buli babala bwe bati neegwa. Foreni neegwa teyiseemu. Nemusigala mu kiwoodi nga mwefunyiza bwe muti mulinze foreni. Kumbe waliwo eyagenze ebweru. Muntu omu bw'ati. Tebannamubala. Eddakiika 45 muli mu foreni. Kyokka 9 babuzibye mulina kuyingira. Foreni esembayo. Ne muyingira. 10 zigenda okukoona nga muli munda. Era muba munda 10 mba munda. Naye emyaka 2 okiyita kyakuzannya. Ekomera wannaye. Tujje tukoleyo programu y'ekomera. Tunyumize abantu ekomera. Era ku Lwokutaano ogenda kunyumiza abantu kukomera. Komera kintu kibi banyumiza bategeere Alani Sewanyana ne Seggiri kye baaliko n'abaana bano abannuupu abakamalayo emyaka 4 kye bayitamu. Njagala abantu babuulire ekkomera. Kakati ate abo nabalekayo ekitalya. Gwe n'ovaayo? Nevaayo. Namalayo ennaku 9 nenvaayo. Ninga ennaku ezo 9 zaali zitya? Of course ndi Jeno Bigirwa Moses. Katonda kyanyambyeko ndi situuka wantu nga tewali atamanyi. Kati mu byamakomerera na mulimu politics oyo owa face value. Bw'obeera ordinary nga bakuleese bino bya bulijjo. Allah. Oyita nnyoko. Mama. Abaana bacaki bakumalirako obusungu bonna. Oyita nnyoko. Otegeera nti wasibiddwa. Ng'oli ordinary. Naye nga bw'omanyi ebyobufuzi byaffe. Era wabaawo ka benefit of doubt. Obukulembeze bw'ekkomera bwe kakuwaamu. Newe bakakunga nga Munnayuganda. Muwadi mwobooli. Nga Munnayuganda atali wa bulijjo. Ate nze kisinga okunsobera muwadi omumunda. Ne bw'aba Kizza Besigye nga gwe basibiddeyo bwe baggalawo ku ssaawa 9 bonna bafuuka baana bato. Kibooko wali ennyooka tewali agamba ti oyo mumusaasiremu. Ate kakati otya? Naye omanyi kye kitegeeza okukuuma abantu oba kuumira awamu.
nga balina criminal mind nga balinamu olumenyi lw'amateeka bonna bwe tabateekako omukono gwa kimu basobola basibe bannaabwe ne babakwasisa amateeka. Abazungu bayiye komera abasajja bagezi nnyo ho ne sayansi waalyo kwegamba naawe obakkiriza bagezi naye ku lwokutaano tujja banyumiza ebikwata ku kukomera experience tusaasire n'abaliyo bano abantu bano abazannyi bategeere ekyo ekibeera mu kkomera bangi kubo tebagendangayo balala balimu ekizairo naye tebamanyi makomera banyumya bunyumya balina kubuulira nina omwana eyanfumbiranga emmere bamunzijakoko ne bamuvuga ekigaali ne bamutwala ekitalya naye yakomawo nga tasobola kutuula nga yeebaka bwebasibwa ati konze kiki nti akabiina baakakuba konna embooko konze nga bakubira ki kucapa majaani fuata jembe capa majaani mbu yagezaako okwefiisa buno akoye ennyumbu afudde ne baleeta ebisubi ne bamukuŋŋaanyizaako ne basaza akabiriti ne bateekako tumucome yasituka emisinde n'anoonya enkumbi ye weeri naagati bano abasajja tebasaaga n'akwata enkumbi mangu nnyo ate ng'olwalina amaanyi mapya kusaaga n'okusaaga abakwokya bakwokya ababalalu bakwokya n'ovaawo ate mu nsi yonna temulimu bantu babonaabona nga basirikale ba prison bebasibe number 1 bebasibe number 1 kaka tumalize nekya Alan so nze ndowooza nti tewakyali nnyo kibagatta era Alan wadde mbaofummula ebigambo bye nga bwabikola ki bwabyagala kubanga kati musajja mukulu ate bali tebagenda muwa tiketi kati tewaliiwo kibagatta kiri awo so kati wadde mbaokwogera afumuule ayogere kyonna ekibadde kikumu mutima akijjeyo akibambewo kakati buli omu Katonda amulamule ku lulwe kusinza ku bikolwa bye okiwulidde nze bwe ndowooza oba ndi mukyamu simanyi naye bwe ndowooza tunatera okumaliriza twagala twogerako ku Eastern Revolutionary Platform kiki nteekateeka zituuseewa abantu beesunga abantu bakwagala bigirwa Eastern Revolutionary Platform eri mu phases nesooka bawe enamba y'essimu eri 0772 8490 88 8490 88 ne 0704 965 446 omuntu yenna alina amafuta omuntu yenna alina kyayongeramu ekirungo omuntu yenna alina kyawabula Jono Bigirwa eyo enamba eyo bannaayi mugiteekeko amaanyi waliwo yagambye nti Jono Bigirwa tugenda kumuwagira naye banaakusanga tofudde mbasaba busabi baganda bae kati for example ku lwokutaano ndima yuge lwa weekend kati kitone nnyo budget yange ya milioni 1.5 eye mayuge dedi Saturday nkole iganga tukola bukiiko so fo inawo mmeka ate kati tutandika butandisi leero mande tewali wadde ekiko so banguyeeko naye nga ate nga nina okgenda 1.5 obutishaati amafuta kwegamba tiimu okugireka naye abantu abakuwa ssente obawandiika ku lupapula mbamanyi bulungi olina okubeera ne black book omanyi abantu bateekwa okuganyulwa mu kintu mbamanyi bulungi nnyo nja kukuteeka ku nninga wano abantu abo nsobola n'okuba kusomera whatsapp group namba abantu abo saagala obeerabire tekisoboka kubanga tugenda kugguka wano mu buli ngeri yonna nze nkirabo kuza nandibadde nkyakuleeta wano tugenda kugguka wano twandibadde tugenda ne tulya ekyemisana kyaffe kiri ekyakalo nedda nga nze mmanyi nti tekigguke nkugambye tugenda kugguka wano abantu batwegombe naye nga mu munankanyi mu sitwago tebaali naffe weebale nnyo mbasaba basebo ne bannyabo munsuulireko amaanyi ku ssimu eyo ngende nkola emirimu gy'ekisinde ekigenda okufuuka ate ekibiina omanyi NRM yayongedde amaanyi mu Busoga baŋŋambye nalabye Kadaaga ayomba esindisa abawanvu n'abampi Kadaaga bamuyita wansi tabitegeera naye yabadde ayomba NRM mujja ku bantu national IDs naye sibitegeera nga naye bamulyamu ate nga memba wa seeke kati bataddeyo ebintu bingi nnyo bye twetaaga okukauntaringa
kati jona ade ku radio navuddeyo saa 7 ngezo tuke Kampala saa 11 tulo tulaze tuntawanya awo wonna okiwulidde kivulaana kati omutwe guzitowa sebase bulungi naye byonna byonna kulemerako gumaye Museveni byayitamu ng'akyakikiitanya byali bingi meetings yakubanga eggulu eyo n'akomawo mukubo n'ekategaye emmotoka neyabika omupiira nga tebalina na spare taya ng'ali ne kategaya gwe yali asudde Museveni talina mukwano bannange Museveni taba na buzibu nga tokute ku ntebe ye sente ogirya ate kakati ogenda kulya mmeka kyova olaba otafiire agimekese otafiire ye yakkiriza nti ono ye maasita wange tanyega kigambo era jjajja lwe yali asudde otafiire yamugamba mukulu nkukoze eki entebe yo ngikutteko era namutegeeza nti osaanye okitegeere nti kasitoba ng'oli president nze ndi minisita mu buli mbeera yonna kasitoba nga gwoliko ndigivaako obwa minisita ndibuvaako nga naawe ogenze okitegedde kitegedde twendereye otafiire muzeeyi era akimanyi buli bwayingirako local government bwayingira constitutional affairs ne byatamanyi bwayingira internal affair yatambulira awo ayina kuba minisita gwe kasita ogenda ku ballot paper n'oyitamu nze kwendi nange entebe yo saagala ate kati otafiire ajagaza ki bano bagundi bambabazi abajegezaamu babukenya be bafuna ebizibu nasanga mbabazi juzi twali tugenda kulaba mupiira guno ogwa Uganda Cranes gwesambi akyali mu Land Cruiser ye eri Kajambiya yafuuka Kajambiya eri enkadde yavuga gyalimu musajja kati bano abasirikale abalaalo be baleeta mu kibuga abatamanyi bakulu eyambabazi ekuba wuuyo eyisa omusirikale n'akololo teriko namba myufu eriko ya bulijjo musajja madalaka nga bagamuggyako nnyo n'asirika omusirikale yatuukira ku namba plate tamanyi ani ali mu kintu mu motoka munda naye omusirikale oli yali musiru nange namulaba nendawo tabeera mu Uganda emmotoka ogiraba eri bullet proof erimu obutaala bwa bbulu buno obw'omu maaso bwaka driver takutidde endabirwamu aganye okugissa gwe notafunamu magezi nti ono si wa bulijjo yasigala aduma kwakuleku enamba babukayo na eke babukayo na eke mbabazi nga ali muli ali ku ssimu ye tabiri nako ebyo abaana bakola emirimu tebimukwatako omusajja yeetondera awo mbabazi neyeyo yategeera nti mbabazi yalimu n'akivaamu naye mbadde nkulaga nti ali ku leve tataganyizibwa ku kkubo byataabeerangamu luli yayagala amadalaka g'omukulu kasita ogitunuulira bukenya nga atandise n'okutambula mu bwati nesebo nga n'okwogera ananaagira n'obugalaagira bwati zino atambulira ku miggo nga jjajja yatunuulira ebya environment nga bwe bigenda mu maaso mu ggwanga kutunula ku ntebe ya mukulu kati Kayindo Tafiire bye byavaako yabimanya nti omukulu ayagala obuyinza n'aweerere asobola n'okuwa omwana we n'omusalako omutwe nga ye takuwadde entebe alizaala omulala muzeeyi nga ayagala nnyo entebe ajagala njagala osiibule n'akagambo abantu obagamba kyaba omanyi waliwo yateekako message naga nti abasoga basonde ssente ffe tetujja kusonda ssente kino ekintu kigasa basoga bokka oyo yali mugwagwa muzibu omanyi abagwagwa bali mu nsi muno yali mugwagwa muzibu kubanga ekintu Buganda kigiwa ababaka 10 neva ku 5 mu 5 ye nuupu okitegedde nkitegeera kakati eba tefunye ekintu kiwa kabuleeta ababaka basobola okujjawo akusire ku maanyi ge muntu ave ku 0 adde ku 1 oba ku 2 wakiriko kati ali ku 0 yennyini n'ofiisi baziggala talina ssente webale nnyo ekintu Dr. Besigye kimupulesinga walina amaanyi awatuufu
ekasanga teyakyalinayo amaanyi ate agajjawo ekintu kireeta northern uganda gyobadde toyina nemwegatta nemukola ekipooli ekintu kiddira teeso nekikipulesingamu ow'omuteeso kubanga teeso nzibu nnyo erimu Anita Among erimu deputy president vice president erimu Erweru ono gwe bassa amadalaka bamwongedde ne special operation yali awo ali mu Karamoja akuba abantu emigo miyitirivu nnyo bwasima golodi bwakola ki bwatunda wamanyi nnyo ali awo bamuwa ne bamutaddaawo atereza bakalamoja abagolole tumba presidential advisor special operations Kalamoja omukalamoja ajja kufuna emboko Karamoja onawunawo yaliwo kakati teeso gwali e Kampala ogenda gikolamu mulimu ki tolina bwotagirekera muri yati tolina ove Kampala ogenda oyogere nabo bakuwe ate nga nawulidde Nuupu kakati egenda kugira waggulu wali egenda mu ggulu kugula office n'okusaggula akalulu mugulu akyoli ekyo kikkirizibwa nanti naye nga ate nejjuzi tebaaliyo mu parliament gojja kuwulira ebivume bigenda okuva eyo njagala osiibule so oyo yagambye ekyo ekigambo mugwagwa muzibu ansonyiwe sitera nnyo okozesa lulimi olwo naye kinsuseeko abantu b'ebusogga bali vulnerable abantu b'ebusogga balina ennaku tebalina na ssente abantu b'ebusogga n'ebyobufuzi tubibakakabukasi kubanga wali abasajja mu abagezigezi tebamanyi loolo yaabwe mu byobufuzi bya Uganda kyova olaba abasogga abali mu diaspora tebanabona kutegeera concept eno tebanagitegeera nze abantu abatera okunkubira amasimu abasinga ba Central Region wano ate bebakuteekamu n'amaanyi n'essente ba Central Region wano bebasinza ogitegeera abasogga abali e Dubai Saudi Arabia sijui Canada bemagaza bwemagaza bwe beetaaga kunnyonnyolwa nnyo oba tunnyonnyole ki nze obudde sibulira obw'okunnyonnyola ennyo ojja kgenda nabagenda oba mwagala okitegeera mukitegeere oba temwagala musigale eyo bakuwe buwika lulu n'ababaka bo musigale eyo omanyi obuzibu tulina wano kwe kwegayirira ennyo abantu ne ku kintu ekibayamba okiwulidde gwe bulabanga Kyagulanyi afuuka pulezidenti gwe muwagire olabe jjajjo baanaamuwa entebe ate nakyo tukikayanemu ekyo siibula obudde bukuweddeko yes so mwebale nnyo okubeerako basebo ne bannyabo nsaba muntereko obuyambi ku masimu ago kubanga nina operations mpitirivu nnyo ewiiki eno okuva ku Lwokusatu ngenda kubeera mu operation paka ku Sande so ekiro ennyo neetaaga $1 million